Leero ku Lugonvu's show. Omuntu anarunda enkoko eza Easter gwe olina okubuukinga kati. Desemba ofune enkoko, January obeere ng'oli muki ku mulimu. Osobola okutunda enkoko ku Easter. Bwe ntandika okulunda enkoko ku lwaliro, Easter mba ndiisa. Butereevu. Mu katale. Easter obeera mu katale. Bwe tuba nga tuyingira Desemba n'okola odayo kati. Desemba ono oba ofuna enkoko. Abasinga tubagamba nti Desemba yandikusanze oli mu buluda. Kitegeeza okutuuka ogwokusatu nga gugwaka. Si season ya Easter? Easter. Gwakunaawo gwakusatu. Obeera oli mu market. Nga munsanga Busega. Tukusanga Busega tubagamba n'akamoro kankataddewa abayinza okujooga. Omanyi zino enkoko eŋŋanda. Omuntu okuzifunamu bwe tuba tukuwadde amagezi abasinga tubayisa kati mu musomo. Mwakingamba. Tukyayagala nnyo okuwa muntu nkoko. Abamu batukubira nze mbadde mulunzi kyenkola akimanyi. Okimanyi ne tukola magoba. Kati tugamba olwaleero tubadde tuleteddeyo abantu baffe ekipya kubanga engeri gyensituse nange nenzijja wano. Gyensituse nenzijja wano twagala abantu baffe abanaalaba show eno. Abadese eggwanga ya kilo bamusanvu. Nti abantu abanaalaba show yaffe eno tubawadde omukisa. Buli anaakola order okutandikira mu nkoko 2 tujja muwa emmere etandika. Wangi? Tujja muwa emmere etandika. Buli muntu akola order. Enkoko 2 okudda waggulu. Tugenda kuba tumuwa emmere etandika starter okutandikira ku kilo 25. Yahe. Shukran. Shukran. Lindirira